Yes, nkwaniriza akadde kano oli otya gwe na following Afudde TV gine nkwebaza negamba nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribinga n'onyiga kade bagita Afudde TV bagamba nti enjuki zalumbye driver abadde avuga bus nezimuluma oluvannyuma n'akola ki n'afa era nga enjuki zisaviddeko kubanga accident nekola ki accident eno ebaawo ngenda kwambe kutuusako Pastor Aloysius Bugingo bintu byongedde okubanga byonooneka ye ne makula oluvannyuma lwa bannamateeka abatedde Bugingo okumulabula ku nsonga zaateekateeka okubanga akola. Jjukira Pastor Bugingo yagamba nti agenda kuba akola embaga naye nga jjukira nabagambye nti no ajja kuba ayongedde okubanga ajeemera amateeka ga kkooti n'okuyisaamu kooti olugayi mbina maaso ngenda kwambe kutuusako bagita Afudde TV gimwongera okubanga mugifollowing ate musubscribinge munyige ku kade muna ekitabo nnyo bagamba nti bus driver yafudde nga bana yafudde ngakola ki yafudde kwegamba nga njuki zezamulumbye nezikola ki nezimuta oluvannyuma zakoziza n'akabenje era abantu bangi balumiziddwa nga bolengera baasi eyo. Kitalo nnyo enjuki ezo munezitira ddala abantu zenna gwe mmanyi omuvubuka asalize ekyotera yabadde avuga booda ng'atwala bintu ate batwala kasooli ng'ava ku mujji oba bano abasuubula kasooli anti manyi sizoni yakungula yabadde ava kufuna kasooli nga najja ava ku mujji eyo kyotera ng'atambulatambula ku kkubo enjuki zamugwirira neziryoka zimulumaaluma nezingira ne mu kamwa munda nezikesa nga zifulumira mu nnyindo nga nnyingi kigambe kiyabadde edduka nezimulumba nga omanyi ennaku zino omusana gwako okufaako obufi oba zabadde zisala kkubo nga omanyi kale ziba zizunga mu musana ziba zizumuzinga emizinga giba gizunga buli wamu zamugwira ekifiifiifu nezikwati nezimutta n'agwa n'anfa nezimuyingira mu kamwamu yafiiriddewo yaguddewo binywa amagulu gonna negakola ki negamenyekamenyeka kakati noono bus driver naye kyekimu ekyamutuuseeko zamulumbye kakana ng'aluzinze control kakana baasi ng'egudde nezooka zimulumaaluma n'afa nosengera abatuuze nga bazze ng'olwo zimaze okugenda zimaze okuba nga zikola ki zimaze okuba nga zimutuusaako obuzibu abantu ne baleka bafuna obulabe munaye ekitalo nnyo bambi ku sayidi eyo bagita Afudde TV gimbeebaza ne mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga musubscribinga bitalo nnyo bannange bitalo nnyo noka oba omuntu abavuga emmotoka endabirwamu zibeere waggulu kubanga waziba tezange giyinza kuyingiramu zikoma ku ndabirwamu kuli kubanga amakubo gakwegendereza tiziyinza kuyingira kiyifuyifu n'osigala ng'okyavuga bulungi emmotoka kizibu ekyo era amateeka eb'ennaku luzinga ku ntuuka kana ng'otumiddi ndowooza omulongeke kuvuga mmotoka ng'endabirwamu ziri waggulu n'omusana gulinga omusana ennaku zino kitalo nnyo bambi bwatu driver yakoze ki bwatu bwe yafudde enjuki zizunga ennaku zino ddala bavugira mu makubo ago ag'ebyalo eyo munda eyo muna ekitalo nnyo ku sayidi ngavudde nga nzi ku sayidi zino wa Pastor Aloysius Bugingo omusumba Aloysius Bugingo byongedde okuba nga bitabuka bannamateeka batedde Bugingo balabudde Bugingo obutagezaako kukola mbaga jjukira mukulu Bugingo omwaka gwa 2023 ateekateeka kubanga akola embaga naye jjukira nabagamba nti ne kkooti emutaddeko amaaso emutaddeko abiri agalabe gamutaddeko bulungi mu full swing emulinzi wakolera ensolo yonna ajja kuba ayongedde okubanga abajeemera olwedi abajeemera dda amateeka agabo alina omukyala ewaka ye makula ate ng'olwedi akyalina gwalina atenaba okubanga akola naye divorce kati awo kooti emulinzi abeeko kyakola ekirala ne bannamateeka battere Bugingo bavudde nga bakola nga bamuwoninga kati awo simanyi Pastor Bugingo anaagenda mu maaso ne pulaani ze kubanga enteekateeka sebo zigenda mu maaso ne miitingi zituula ez'emikolo yabisuubiza byonna omwaka oguwedde ogwa 2024 nti byonna alina okuba nga abikola mu mwaka gwe naye nga tejjukira mukulu Bugingo bw'aba ayagala okuba nga akola bino alina kuteesegana na tteri akkiriza divorce kyekyokka
okijja kuba kiwedde bijja kwekola byokka. Ne bw'anaagamba okusindiikiriza ekintu kiyinza obutamutambulira bulungi. Ekyamazima kiyinza obutatambula kiriya bw'anaagezako okuba ng'akisindiikiriza. Kintu kiri kimu kyokka konvinsinga Teddy Bugingo akize divorce. Ne Teddy akyagaanye divorce. Gye binaggweera onaawulira. Amange nakusaba onfollowing ate osubscribe ng'onyiga ekkade likinga kavidiyo kano kampere like ekaboostinga nekayambako kubanga katambula ne katutrendinga ne katuuka wangi. Kafollowing ka channel kano ate kavidiyo kampere like kayambako kubanga katambula ne katuuka wangi nnyo. Nsonga zizo munnange bintu biri serious, bintu bya ddala. Mukulu Bugingo baagala kubanga bakola embaga ne mukyala Susan Makula. Bintu bya ddala, bintu bya laali, bintu bya ddala. Omusajja ayagala kubanga akola ki? Omusajja ayagala kubanga akola divorce. No, ayagala kubanga akola embaga. Ne divorce ekyaleese obuzibu. Annulment ekyaleese obuzibu. Ko titayinza kukkiriza kukkiriza grant ya Pastor Bugingo oba okusaba kwe nti okukola okukoma kusazaamu obufumbo bwe ne Teddy nga Teddy tattakkiriza. Tusa grantinga permission tesobola kizibu kubanga Pastor Bugingo yakigezaako n'ebyagaana. Annulment mulina okuba nga mukkiriziganyiza mwenna abafumbo nti tugikole. Buli side yina okuba nga akkiriza. Side bwe batekkirizeemu bunooba ofa otya kwotayinza kukikkiriza ate oba tolina kuba nga okola ki? Oba tolina kuba nga okijeemera. Pastor Bugingo agenda kukola ati embaga agyagala naye ejja kumuleetera obuzibu. Oya bulungi mwera mbaga.